n'asobola okufa okulinganga kuno okufa omwami ng'ali mukomera omukyala we nga mulwadde n'afa omwami nga tasobola kujja kubeerawo ng'ate yali the closest person mu kiseera nga kino eyandibaddewo nassaako ekimuli naye nga tasobola gwe baagatta ne mukyala we naye nga tasobola ng'ali mukomera ng'ali eyo gy'akaabira. Bwe nawulidde amawulire kano bwe nawulira nempulira okunyolwa kungi nga nange sirina kyakukola. Bwe twalinga ne Bishop Sekate twagendangako eyo mu kukomera ne tulaba abantu bwe bafaanana abaliyo. Ate bwe nali Ssaabadiikoni e Luzira era twakikolanga ne tulaba ennaku y'ekkomera nga bweri. Tubasaasidde nnyo bannaffe, tusaasidde nnyo okusooka omwami omusibe bwe bagenda okuleeta enkya nga bwe nawulidde mu kooti bamugambe nga bwe bagamba bulijjo, ndowooza nga bwe bagamba bulijjo bamugambe ate ndowoozera amuzeeyo mu ttata yaffe gye mumanye emyufu ennaku efaanana bwetyo mu nsi bweri. Yesu yabwagamba nti mu nsi mulimu ennaku naye nkume kubanga nze mpangudde ensi.